NUP si kibiina kya byabufuzi nga biri ebirala. Eno revolutionary ekyaleesa kunga nze wange mu Kampala bw'oba wakoze ensobi ne tutuula nga tuli mazima n'obwekanya tulaba nti agikoze tetubirinza President Kyagulanyi. Bannakibiina kya National Unity Platform ne gye buli eno bakyetegeeka butya bwe bagenda okuggyako Mwami Museveni mu buyinza. Bano bakyalwana nnyo okulaba nti batwala obuyinza bwabwe nga tebalinze kalulu ka 2026 kubanga bakikakasa lwatu nti tebagenda kudda mu kalulu. Bakkiriza nti obuwanguzi bwabwe babufuna 2021. Bagamba nti 2021 bwe banga Bannayuganda bakkiriza ne balonda NUP ekulembere eggwanga lino, abakulu ne beerayiza ne beeremeza mu buyinza. Bagamba nti NUP bwe ne batenakwata buyinza teri kudda mu kalulu. Bagamba nti bagenda kukola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu atuula mu ntebe gye bamulondamu Bannayuganda nga tayise mu kalulu ka 2026 kubanga embeera yonna eneebeerawo ejja kuba ya kibbi nga bazze balabira ku by-elections ezize zibaawo nti buli kitundu gye bazze beddamu okwesimbawo. NUP bw'ebeera etaddewo omuntu yenna, Mwami Museveni bakola ekisoboka kyonna okumufutyanka balabe nga taddayo mu palamenti nga wa NUP, balabe nga NRM yewangula ebitundu ebyo byonna ng'ogyeko mu bitundu bya OYAM gye balangiridde owa UPC ate nga nayo bakikozeko kwebikkako ku nsonyi kubanga bakitegedde nti Bannayuganda baabuuka. Banayibuuza maama buli wamu NRM yewangula, NRM amaanyi ng'egajjawa. Kwe kusalawo ne bagamba akalulu ako kabakawe UPC ekawangule. NUP kyewakanya egamba nti kyonna kikiri tedda mu kalulu ka 2026 kubanga bakimanyi bulungi tewali byamagezi bigenda kukavaamu okuggyako okubeera emivuyo egibadde gizigibaawo, okuggyako okuddamu okuwamba abantu baabwe nga bwe gwali okuva 2021 paka n'olwaleero, nti okuggyako okuttirako Bannayuganda kubanga akalulu akaze kabawo mu ggwanga Uganda kagwekereza Bannayuganda abasoba mu 1000 bafudde nga bafa ensonga ze batamanyiiko. Kikkirizibwa nti ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda ssemateeka abikkiriza era byaddizibwawo nga buli muntu waddembe okuwagira ekyo kyawuliriramu emirembe. Naye wana Uganda kiraga nti babiteekawo buteesi naye tebikola. Okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu musango kati ogusibya kyova olaba nti Mwami Museveni. Ennaku zino Bannayuganda abamalira makomera lwa nsonga emu nti bawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waabwe. Bano bagamba engeri gye bagenda okujja Mwami Museveni yokka mu buyinza kwe kulwanirira akalulu kaabwe ke balonda 2021. Ate bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu watuulira ku ntebe wa pulezidenti batandika kubala 2021 babala ekisanja kya myaka 5 ne bwagituulako enkya ono wadde 2023 bo batandikira okubala paka emyaka 5 lwe giggwayo ne bateekateeka okulonda okwawamu. Bino byogeddwa mu lukuŋŋaana akulembera kkunga mu kibiina kya NUP Chairman Nyanzi Fred Ssentamu abadde nga asinkanyemu abavubuka ab'enjawulo okuva mu bitundu bya Buganda ba foot soldiers okutema empendo okulaba butya bwe balina okulwanirira obuwanguzi bwabwe. Ababuuza nti bw'obanga ddala mukakasa nti mwalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awangula mulaba nga yali mu ntebe? Bwe kiba nti yali mu ntebe bavubuka baddembe okwetuulira ne basirika, naye bwe balaba nga si yali mu ntebe lwaki tebakola ekisoboka ne balwanirira obuwanguzi bwabwe? Bano bazze balabira ku bibaddewo nga bwe nkugambye nti mbululu obuzze buddibwamu NUP tefunangayo kifo na kimu. Weewaawo si lwakuba nti abantu bagikyawa, abantu bagironda n'ewangula ebifo ebyo naye ne balangiriramu omuntu wa NRM. Kati bakubiriza abantu bano okwebeereramu ne bagamba abo bennyini abasaba ebifo abagala okwesimbawo 2026 basooke balabire ku bibaddewo nti ojja kuteekamu ensimbi zo ogende ogyeyo foomu ojjuze ng'oyagala kwesimbawo, obiteekemu ensimbi okakkane nga towangudde nga akaluluko wadde wandika wangudde naye nga bakabbye feevayo bagiwadde owa NRM. N'agamba nti mwabandyagadde ebifo okwesimbawo kitegeeza muba musukkulumyemuko ku bannammwe be mwagala okukulembera. Mwandibadde bagezi nnyo ne mubuulira bubuulizi Bannayuganda kiki kye tulina okukola. Musooke mukunge Bannayuganda beekolemu omulimu. Bannayuganda bwe baneekolamu omulimu ne basituka ne bamanya nti kati ekiddako kulwanirira akalulu kaffe ne bajja Mwami Museveni mu buyinza buba buvunaanyizibwa bwammwe okwesimbawo, buba buvunaanyizibwa bwammwe okuteeka okulonda okulungi, buvunaanyizibwa bwammwe okukulembera eggwanga lino nga mukimanyi nti ekizibu kya Uganda mmwe mwennyini mukyejjiddewo nga mukozesa amaanyi g'abantu
awatali kuyiwa musaayi. Tukimanyi bulungi nti Mwami Museveni alina enkola gy'ayagala okuleeta. Bano baagala okuggyawo okulonda kwonna okwa Uganda babeere nga bakimalira mu paaliyamenti, nti bannayuganda basigaze buyinza bulonda ababaka ba paalamenti. Bwe balonda ababaka ba paalamenti, oludda olusinzizza ababaka abangi lwe lulina okulonda pulezidenti, nti bantu be tulina gundi ne gundi be twandyagadde okulondamu pulezidenti. Oludda oluba lusinza ababaka abangi bwe ba NRM erina okuleeta pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kigambibwa nti jjukira akalulu ka Uganda kabbibwa bubbibwa. Kati bagamba nti baagala okukola ekyo ekintu babba obululu bw'aba MPs nga bwe bazze bakikolera enfunda eziwera. Bwe babba obululu bw'aba MP bateekeyo ababaka abawera mu paalamenti nga bonna bali ku NRM. NRM bwe wera mu paalamenti n'essinza NUP obungi, kitegeeza nti NRM baagala okusimbawo Muhoozi nga ye party leader wa NRM. Paalamenti bwe banga erimu NRM abangi, automatically bajja kulonda nti Muhoozi alina okulembera eggwanga lino. N'ababuuza nti bwe mukkiriza Muhoozi okubakulembera, Uganda muba mugitaddewa? Musuubira ki ekigenda okwawukana ku bya kitaawe byabadde akola bannayuganda? Ekyokulabirako nti Muhoozi obutemu bwonna obuli mu ggwanga Uganda abuyinamu omukono. Kyewuunyisa nti atemula bannayuganda engeri y'ekyeyonoonere nga tali mu buyinza. Olwo bwe munaamukkiriza n'akwata obuyinza. Okwewala ebyo byonna okutuuka ku bannayuganda, okwewala bannayuganda okufa ng'enkoko, okwewala bannayuganda okukwatibwa okumalibwa mu makomera nga bwe guli olwaleero, kitegeeza tulina kwerwanako lwaleero ng'enkola eyo tennatuukayo y'okutusibako Muhoozi nga paalamenti yeyina okumulonda omuteekayo. Tugenda kwerwanako tutya? Nkugambye kozesa ddoboozi lya wamu tugambe nti ekimala kimala. Museveni tukukooye. Museveni va ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bannayuganda balina eddembe ererolera pulezidenti waabwe nga bwe bakikola 2021 ne balonda. Bw'atyo Ssaabakunzi wa NUP Chairman Nyanzi Fred Sentamu asazeewo nti tukyebereremu, twenyigiremu, buli omukola ky'osobola tulabe nga tulonda obukulembeze obulungi nga Museveni tumaze omusindiikiriza. Okusinziira ku mbeera yonna bw'eraga olwaleero, tukkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omulimu gwagukoze n'obuvunaanyizibwa. Yatusuubiza otukulembera, yatusuubiza otulaga ekkuba ettuufu, yatusuubiza okukkiriza abavubuka okwenyigira mu byobufuzi. Byonna abikoze, era kati buli byabufuzi byonna bikkirizibwa abavubuka okubyenyigiramu ekitalingawo luli. Naye kati abavubuka bonna balina eddembe lyabwe okwesimbawo kubanga baalabuka ne bategeera nti obukulembeze si bw'abazeeyi bokka. Naye bwe muba nga abavubuka mukkirizibwa okwesimbawo ng'ebifo ebisinga obungi mwagala obbitwala, ate ffe tusinga amaanyi abavubuka, kitegeeza nga tetunakola kirala kyonna. Tusobola okukozesa amaanyi gaffe ge tulina ne tulwanirira eggwanga lyaffe. Mu kulwanirira eggwanga lyaffe tulyoke tulonde obukulembeze obulungi obugenda otuwa eddembe lyaffe nga tweyagalira mu Uganda nga bwe tukyetaaga ffenna. Ffenna kye tulwanirira ye Uganda ennungi. Ffenna kye tulwanirira ye Uganda erimu democracy. Ffenna kye tulwanirira nga buli muntu olina eddembe lyo eryeyogerera. Atumale okuwulira ku bubaka bwa Ssaabakunzi bwawadde abavubuka ng'era ababuulira nti bwe muteebereremu Uganda bagibatutteko. This is the time, this is the people power, our power, people power, our power, people power. Kunga njeru central kunga. Kunga. Siwa ulia kunga njeru central. Kunga. Kunga nyenga kunga. Kunga. Kunga wachisi kunga. Kunga. Mwebale nyo mwebale ibela. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga. Kunga tumutwala kunga. Kunga.
Banyabo ne bassebo ekisooka mwekubireko mu ngalo. Waliwo omukulembeze yagambye chairman yankubiddeko nambuuza omusajja gwe bayita mbwa ya ku kyalo Jimerwanga tumukolere ki? Twabadde ku ssimu saamuzizemu nga bw'ayagala kubanga yakomplaining gw'okubye essimu singa nakuzzeemu n'otandikirawo kubanga ndabye eyo nawe waliwo akabulamu wantu andisanze ebifaananyi nga biwunzike ku street nga mubiwunzise muti. Banyabo ne bassebo eno struggle y'abantu nabo mukyala n'abatandu balekunga abantu bano abakulembeze mwenna abakulembeze bakunga muliwo bameka wano mwenike emikono tulabe muyimirire abakulembeze abali ku bukiiko bwa kunga. That is very good. Kati mulimu ne bakansalers si bwe guli mulimu ne ba flag bearers mwebala okubeera wano mwetuulireko tule wansi. Nze ekisookedde mbadde simanyi nti ne Jimmy naye lujuuju amawulire ngafuneddewo kati bw'abanga bwekityo bwe kiri okay yafuna kaadi naye era mwe mwamuleeta kubanga bajja kuno ne bakola investigations nga tebannaba muwa kaadi ekeza mwe mwatuleetera embwa y'okukyalo owulira mwe mwakola ki mwe mwatuleetera embwa y'okukyalo. Ebintu bino bijjanga ebyokusaaga naye awo olabira omuntu alina omutima ogutalina busaasizi eri bannayuganda eri abaana baffe abafudde bakomuledi bonna betwaziika nakaziika abantu bembaddeko physical abantu abasuka mu 15 mu ggwanga wano nga battiddwa regimu eno naye kati omuntu atalina busaasizi ng'obwo talina nsonyi. Omanyi waliwo omuntu nga talina nsonyi nga ekintu ekyesitaza ne bwakirinaana takola ki bwe bityo byatandika n'ebyakagabo era mwagenda omulaba nga alinga mugwaddamu eventually yamaliriza kati ne Jimmy bwe yakoze eki njala mumbuulira mukyalina essuubi mu Jimmy muwe chansi oba nedda abagamba nti nno tewakyaliwo chansi gye tumwemwene kati musindise munyamuki wano munjeru alina kakifuka kyakulabirako afuka ekyokuyiga eri abakulembeze nabo abaassociatinga naye mwenna abakola embwe nga nakati muteze obusimu meseji yonna ng'emutuukako wano bino ebintu ebyokulwanyisa eggwanga lyaffe si byakukola ki si byamankwetu gyatuwuliziganye ebintu ebyokulwanira eggwanga lyaffe si byamankwetu kubanga twavaayo ne tugamba nti katwambadde tukoze ki tewakyali kintu kyakukweka buli weesirwaza n'ofuula abantu abasiru ng'ozanyira ku musaayi gwabwe tuba tetulina kusiteyalinga n'olw'ensonga eyo banyabo ne bassebo abantu mwenna mwenna abeekuusa oba abalowooza okwekuusa ne bwe tulisigala abantu 10 mu Uganda nze I will be the last man to die in this struggle. Kalinawo kyeteekemu nti twasalawo twakola ki kasobeera ku kituufu ne Katonda abeera naawe mbabuulira olugendo lwa Jimmy okuva lukoze ki tutandise era ndowooza amagezi ge yandifunye kati okudda mu bantu ne yeetonda n'asooka dda ku bbali ne mutandika omukuba mu kamera kubanga tetusobola kuba ng'omuntu eyakulembera okutta abantu baffe nze juzi yamenyera amagulu ekyenjojo n'abantu abalala bonna bazze bafa abalala tebalabikanga abalala bakyali mu makomera gwe neweekubise naye ekifaananyi oyo kugamba kiba kyabulabe nnyo nawe kennyini obeera mu bulabe. Omanyi vampire mwana wa fiimu za vampire kasite kulinako wait kati namwe mwegendeze vampire obutabaluma kubanga omulira nakati yafuuse ki yafuuse vampire. So tubeegayirira ebigambo byonna byonna byayogera kati ebyokuduula ebyokudaala kudaali omukulembeze waffe kati mumulabi bulabi
musigale nga mukunga abantu ku ground kubanga abantu bamanyi ekituufu. Era njala okukkatiriza ensonga eyo nga mbategeeza nti tosobola mulekera naffe tunenya sayidi eno mwe mubeera naye mulemeddwe omukontrolinga ate kati mukasuka waffe mwe mubeera naye asula nammwe atambula nammwe si bwe guli abeera wano mummwe mubiraba kati mmwe kenyini mwe mulina obuvunaanyizibwa mwe mukwatiridde people power mu njeru ffe mutunenye ekitono bw'oyokya amataffaali kizibu nnyo okujjamu gonna nga malamu kakiba kyokero kya nsuwa muvaamu enfu nga zirina amanya nga Kagabo mbwa ya ku kyalo ate nze ndisaba kunzi sikungambwa nkunga bantu si bwe guli mumwagenda mulonde embwa y'oku kyalo abantu tebaaliwo Nyanzi takungambwa nyanza akunga abantu nyanzi baba nyanzi takungambwa nyanza akunga abantu nyanzi baba nyanzi takungambwa nyanza akunga abantu nakunga abalema nyanzi takungambwa nyanzi akunga abantu nakunga abakazi nyanzi takungambwa nyanzi akunga abantu nakunga abasajja nyanzi takungambwa nyanzi akunga abantu nyanzi baba nyanzi takungambwa nyanzi akunga abantu nze nkunga abantu sikungambwa bwe naye nga bwemumanyi ebikenembi bebe babinonda walisukaali ebikenembi era ngaoyaba obitega kati era bwe tunatuukira 2026 bwe tunaaba nga tukyali 2 ebyokulonda ebikenembi bijja kukola nkunganide walisukaali n'olwekyo nze kyembasaba kubeera bagumu mubeere baki bagumu kakati nze sigenda kulaba bigambo byonna abakulu banna abakulu bano mbakubireko mu ngalo ebigambo byonna babyogedde atugenza akaluka LC1 nga tuli mu byokulonda akaluka LC1 nze ndowooza temuva wano nga temukoogeddeeko era njamufuneyo akadde musale entoto era mukomewo nga muzze kuteesa kalulwako kunga structures ezivunanyizibwa bwammwe kati bayinga abantu abagenda okwesimbawo mu kalulwako tuwuliziganye kubanga eyo Bible nene nnyo omanyi mufumbeseddemu obusajja bw'enaalimu mukaddiyo obuki mwe muli ba Bible ate n'akalu bagamba kalayini amaanyi ge mulina mumala okukola ekibuli ekimala okuyisaawo bakiya person mwe kennyini wano mulina okuba nga mulina abayinza okwesimbawo ku bifo okubyedda ku LC1 okutuuka ku LC2 Central Region ne Eastern Region President Kyagulanyi yaziwangula Museveni buli kifo kyeyawangulanga ng'ali mu lutalo yateekangawo ekkooti ye n'ateekawo ba RC n'ateekawo n'abasala emisango n'ebintu byonna si bwe gwali ke Central Region twakola ki nga temuddamu twagiwangula si bwe guli wano ffe tufuga si yakola ki kati mulinda ki Ssemugomba bagambi n'ensonga z'ebitundu ntandiko zitunulamu abantu baffe tubeyambe owulira